They will come. Maulana will come on stage. They will encapsulate everything in the name of God. Hallelujah. Hallelujah. And they will come. A woman will come here. You are here. So cute. So beautiful. With a long nose. That one is huge. That one is huge. I said the long one. A long nose. You are here. You have water. Not dedicated. No, that one. But you are sweet. Allah. Basta. Simani. Pastor nabadde mbadde nnyingira waliwo bounce abatukebera naye abakozi abanyinira bonita waliwo bounce omunenenene bwe mwamusayiringa abantu mutubuulire ono ge ono muntu ali kwalaani muntu mumumusema mumuwa omulimu bounce ankebera nina kiraga alabikadde bounce alinoma alina ekebera gyakeberamu nga takufaako gwe musajja munne jangu olagawa mugenda kula bonita eno kyekirero waliko enkwawa kireno kyuka eri olina biki muno takufaako olina biki muno muyingire temukole fujjo bamusaali awo wabagge oli otya mweyagala tolina bomu okakasa waliko eno egundi oli otya jamugwera obudde butini onawo osigadde ne bakebera ngumyaki balina okungera gira muli mutya bulungi mujja nebyokulwanisa tuwulira otya temulina byakulwanisa sebo temulina byakulwanisa leka nyingire okakasa sirina byakulwanisa muwala bawusa bakoya olaba luli twalinga mu covid nga balina bomu batigera bomu ku muzikiti ku macaca awo nga bakambwe masijidi jukira nga bakyabifaako nga bakambwe luli nga bakebera n'amaanyi basheekhu wa ku muzikiti bamusa sheekh ozza okusaala salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ngenda kusangala batujju wano okebera ki sagala batujjumira ne bomu kirina kale yingira noyingira ate buli muntu bwogakoma ogenda maaso ngaokola ekintu abandi bakugwa bajja bakoowa bana bajja bakaesero samaleko gera kusaala yingira tulina efujjo ffe tukuba abantu bakyambuwa okuba abantu genda okuba bali abatudde muzikiti nina bomu genda naye babukozesa omanya omukolo wamusukako ate teri bantu basinga kubonaabona olabijja oyo banange alimpa abadde ajja wano alimpa owe papa ali yasukaali yayimba ononzaaba kasuka kabisika kaki abayimbi babi wali olabewo olusuku lwa sementi alegenzaala lusuku lwa sementi lusamatoke yawona mukama yamuyamba yagamba lusamatoke muwate nga tamanyi nti embuzi yebayalidde amatooke ago munange yawona obwatukamingi ennaku eri mukubanga oyimba ng'abantu tebakutegeera bwamala okuyimba ng'addamu audience ng'atandika omubalako amazoyimbire dakika 5 abayimbi nabona waliwo abawagizi abali awo balaba bamala oyimba nga jeena babafana be baliko bani majawange kyekiriwo mwana tewalikosi ndonga egenda maaso abayaye basabula ondabye waliwo empafomingibe nagapupu akumye wali sikwetegereza ekitegeeza wenyimbiddwe badde tontunulidde mbadde ndaba gwaliwa sikumanyi bulungi onzisaako birowoozo yakusalire temutusaako tuba tuyimba temutusaako ondabye batondabye nkulabye nyimbye ennyimba ki waki nyimbye ennyimba ki lusuku lwa sementi oyonze siyo yekagwa
pastor. Pastor Muchachi Mwasabira. Brethren, we have our brother here. He's a singer. Brother, he's going to give us what he has in the singing industry. He's called Charles. Charles Ragapopu. Charles Wabagayo, but for the stage names it's called Ragapuyo, Ragapopu, Ragapepene. So you talk to the church. Come on for HTY Pastor Wakwini Yamagera Video Ragapopu. Yenze yayimbye ku BBS byo ku TV bonzi jokira. Ssawa. Ekitegeeza we nayimbidde ku BBS ke babadde ku Ssawa. naawe pastor tonzisaako Yakusaako nawe ebirowoozo gasiya bulungi. Ajja Samale. Oh my God. Oh wow. Anyway, bali twagala jati. Oh my God. So kuba tuya kafana. Sebanga lero tofuye. Yakuba tuya kafana. Sebanga ja esimu. Ajja tuzewerere. Jango tuya kafana ngaja ati. Taina simu musajja. Gamba baji. Ajja tuba tujja kafana na tumaliza bale kujja. Sebanga koliko muyaye. Mubi. Yabba biwakiseka mu. Naye nyine takimanyi ba mukazi oba musajja. Kati omuntu ng'oyo. Sebanga ripoti na mu office. Kendo! Tituba tetukuzaako mukono. Abanesentu bazijjawa. Kulisa abantu beebaza okusiiba. Twatambuza ekisibo ennaku aga. Nali nsalira ku masigidi eri Mengaawo. Waliwo omuvubuka bamuyita Peter. Yeefula Omusiraamu okumala ennaku 29. Wallahi Allah asobola okutereka ennaku 29. N'osibulukiranga ku mmere y'Abasiraamu n'akukwata ku Lwasatu. Peter asibuka kumenya omuzikiti. Yasibulukukanga ng'alina entalabuusi ye bambala bulungi ejjuba. Tukebera ffe wagga Omusiraamu Omusiraamu. Ffe twaniriza buli muntu. Alidde emmere yonna ene omwezi gwonna abula gukuba wali eri. Mungu amuvaamu ku mulundi ogusemba. Yakola ki? Baba batudde bati ensani yazikomanyifa. Mama aweereza. Abdala, kulete ki? Abasiraamu bwe tuba tulya owulira ng'ebigambo bye tukozesa birimu wallahi birungi. Sheikh mpereza. Mashallah. Barakallahu fikum. Ekifo ekyo. Omusono ofunye. Jazakumullahu khayran. Mbape Katonda. Barakallahu fikum. Kati Imaamu alaba bagabula. Waliwo Omusiraamu asirisa. Tayogera. Imaamu kwa kumusindikira olusinya lw'omukyere ng'alwokya. Abusiraamu. Abusiraamu yala. Olwalukwata buli mutereka ayi Yesu. Mumuzikiti. Imaamu ng'amwekkaanya. Somebody can sindike. Nyaba ayi Yesu. Imaamu ng'amulaba. Second. Sir. Naam. Sokoti. Mama ngafuza kazi jawo sokoti se. Sokoti jawo bawo muzikiti. Muzika. Ogambye ki? Era onsindikidde okusanyira emmere. Nakale bulina gy'okyali ndetera nga ayi Yesu. Naye ekigambo kinzijire bugizi. Mu muzikiti. Nayise kubabuulira enjiri. Mu muzikiti noyita Yesu. Kinzijidde. Simu abajjana masiki muziki nga ziriko Jesus I love you. Ndi Musiraamu. Oli Musiraamu okakasa? Ndi Musiraamu. Okakasa oli Musiraamu? Ndi Musiraamu. Musiraamu basali swala mmeka? Tusale swala 5. Ey'okumakya? Subuhi. Ey'okumusaamu? Gogoli. Ey'okumunana? Asudi. Eddako? Magali. Esembayo? Isha alidde emmere ennaku 29 azimanyi. Ishaki. Ate tusala ngenda yiri. Mpaya amanyaga Abasiraamu 5. Mpaya amanyaga Abasiraamu 5. Juma. Nago gali mazibuzibu tegaletera kulabika. Juma. Aha mpe ddala. Na Juma. Ate ddala. Muwa Juma. Ate ddala. Biti Juma. Ate ddala. Tegedde. Musire bulungi. Thank you so much. Good night.